Omuyimbi Chosen Becky final amaze n'ayogera ate ekiruma omwana we ogenda kubanga obifuna maaso awo. Eddie Kenzo, Alien Skin nabo tebaluzeemu we bali maaso awo. Honorable Mpuuga avuddeyo n'alumiriza ekibiina kya NUP nga bwe kyagala okusaanyaawo obwakabaka bwa Buganda bannange. Akatambi nako ogenda kubanga okafuna maaso awo. Fifi da Queen naye atabuse bubi nnyo. Mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange. Kansubire muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe. Mbasaba video eno mujimpere like era ninsaba gwe wena atanaba kusubscribinga wano ku Sofia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne notification bell lemesubwanga byonna byemba nteekayo. Eyakuyimbira enkudi liri pazo babaana ate bamuyisiza mu ddegaali byonna weebiri maaso awo. Ninyongera okusabirako mmwe mwenna abalwadde abakosefukosefu lisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. BF Suma Abo Research Clinic banono nga bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba buli ndwadde yonna gwe gy'omanyi era ng'ennamba zaabwe weeziri awo mukwano bakubireko ate ofune ebisinga. Omunnange oluvannyuma lw'omwana wa Chosen Becky okulwala baavuddeyo ne bajajinga Chosen Becky omwana mutwale ewaabwe mutwale ku kika kye taata we ayagala omulaba kuba ddiya ngenda kubaata akatambi nga nkabatuusaako mu maaso awo nammwe ate musobole okwerabirako naye nga gwe wena ayagala kufuulu interview osobola okgenda wali ku mukutu gwa SB4 Media n'olaba Chosen Becky ennaku gy'akuzizaamu omwana we naye agambye nti obulwadde obuluma omwana buva eri mu kika ate gye yazaala omwana we nti ne taata bwamuluma. Abantu basigala tebamanyi kituufu naye ekyamazima taata w'oyo omwana asobola okuvaayo mu kamera singa yali ayagala naye akimanyi bulungi. Ate ebintu ebiruma omwana wange munnange ebintu bizibu. Bwe yalaba omwana ku ssajja esooka ye yankubira essimu n'aŋŋamba wankoze bubi okutwala omwana ku ssajja lwe tekigenda kukoma. N'aŋŋamba byannuma. Taata naye byamuluma. Yaŋŋamba yatuuka ekiseera ng'avaamu amasira mu kamwa nga wa myaka 10. N'agamba byannuma n'aŋŋamba naye waliwo omukyala gye bantwala n'ampa habo maama wange bw'aŋŋamba. Omukyalo oyo yannyamba n'empona naye n'olwaleero yo obulamu bwe era abeerako abanga azibikira. N'aŋŋamba naye omwana oyo ajja kuwona kankusabire buli w'oyitawo olwo neetaaze Rebecca oŋŋamba akimanyi mbuno nze ndi musirise nnyo nze soogera. Rebecca tosirika oŋŋamba ki ne mugamba kale nja kukugamba kati of course nali nkimanyi newe ngenda mugamba ayinza obutampa ssente ate obulumi ne buba bungi nnyo kubanga omuntu oba oyagala akuyambe naye ayinza obutakuwa ssente ate n'ofa bulumi n'omunyiigira oba oli awo obolewo nakugamba nti mujjeyo lwaki okola ekyo. Nga kaneefubire ku mwana nze mmanyi kyempulira nze mmanyi obulumi bwange bwempulira wali ku mutima n'okwagala kwempulira eri omwana ono gyenvudde naye emabega. So ekiro ekyo Katonda yampa time n'ennyumiza omwana oyo ekituufu. Obulamu bwe bwonna abaddewo nga yamanyi daddi we ye daddi wa phone. Naye nga otera okulya ku story za Ronnie nakaye lwaki muŋŋamba nafaanana Ronnie lwaki yaani kamugaya yali mukwano gwaye ng'akwagala nnyo weebityo naye kwolwo namunyumiza ne mugamba Rim taata wo nno ye Ronnie ye taata wo akuzaala ne mugamba nali mwana muto nali nenfuna omusajja n'aŋŋamba njagala ne twagalana nenkuzaala naye tebyatambula bulungi nenvaayo nenzija mu musiki naye omusajja oyo talina buzibu ate omufaanana naseka yaseka nnyo kuba yali tabiwulirangako. Omanyi omwana otewa omulaga nti waliyo omuntu omulala akwagala kimunyumira naseka ne mugamba naye nkwagala nnyo obulamu bwo bwonna tokuze ng'ondaba kuba akuzandaba nkuze nkulaba mugamba nkwagala nnyo ne munyumiza awo emboozi buli kimu nsaba Katonda bw'okula akuwa obulamu ekyamazima ye mwana gwempulira nga neegomba omulabako ng'akuze kulw'ebizibu bye tuyiseemu ne munyumiza ebintu byonna buli ekyandi ku mutima buli kimu nenkimugamba
Bw'atyo bambi munnanga ate Chuzeni Becky amaziga gamuyiseemu nga nnyonnyola nga tottola n'obulumi bwe yakuzaamu ate ono omwana waffe naye naye munnanga abajjaaji babadde bagusalira omusajja taata w'omwana Ronnie naye naye weetegereza Chuzeni Becky amuyiriddewo omubiri talina musango mufunze yejjeeredde kale bwe tweyongerayo ne Kalo Nansongo kw'otadde n'omuyimbi Ghosted ate mulowooza tetuli mu nteekateeka za mikolo bannange badiya bulijjo bano ekintu bakikwasaganyiza dda era nga gempulidde agali mu nkuubo mbu Kalo Nansongo ye yaviirako entabwe wakati wa Hindu kw'otadde ne Ghosted kale bwe tuli mu sayidi ezeeyo ate ye Honorable Mathias Mpuuga munnanga avuddeyo n'alumiriza abanoopu n'abagamba lwaki mwagala okusaanyaawo obwakabaka bwa Buganda bannange si bigambo byange wano ffe ku Suvye News Extra tetutema mugambo wabula ye kennyini Honorable Mpuuga kamuba wa nti tulinganga abatambulirako ensonga z'okutabangula abantu ate abaatuwa obuvunaanyizibwa naddala mu Buganda wano nti olukongoolo olwabo abatyoboola obwakabaka abavuma abantu bateeka ekifaananyi ekizzeewo kiraga nga aba NUP ate n'abakulembeze ba NUP abamu ne batayamba mbeera eyo ne bajjanga nabo bagiggumiza mu bigambo byabwe n'ebikolwa byabwe. Kakati gwe mulundi ogusoose okulaba ekibiina ky'ebyobufuzi nga kitabangula caucus eyakironda kiyite nti waliwo caucus mu Buganda waliwo eya Busoga ate siyasobola okukuuma obuwanguzi ate n'ogitabangula mu mbeera eya bulijjo omuntu ayinza okubuuza nti okolera ani bw'otandika okuweereza ebigambo emmengo ekibuuzo ekikubuuzibwa nti Mengo ovuganya nayo ku ki omupiira oguvuddeko oguli mu kisaawe mu kusamba bifunfugu abakulembeze ba NUP kanjogere ku bemmanya abange mujjawa obudde n'okwewa obuvunaanyizibwa okuwa obwakabaka nti kabaka jjanjabwe bepponga muliko lubaala atali muvumule obuvunaanyizibwa mubujjawa kubanga Katikkiro alina obuvunaanyizibwa okukuuma ekitiibwa kya kabaka n'ekyobwakabaka egimu naliko ku mukolo ogumu pulezidenti wange Nobby Kyagulanyi n'agamba nti ye ababanja kabaka batuufu naye ali nabo singa naye situdde ku ntebe nga nywedde we nali ntudde nali ngenda gwawo ekigo. Bw'atyo ate Honorable Mathias Mpuuga ye akikakasiza ddala nti munnange abanoopu bo bali kaweefube ate okusaanyaawo Obuganda bannange bwe tuli ate mu sayidi ezeeyo kyesimanyi oba kituufu oba munnange naye ate alina bibye byayisaawo kale ngaawe mubiwulidde bwenkozaako eno ewaliri pazo oba ow'enkudi ate munnange mulowooza abaana tebamuyisizaamu eggaali bamulaadise bamugambye ssebe ow'enkudi weewanika empola kubanga munnange oluyimba lwo terulina kye lulina olwa Spice Diana olumaze emyaka olwa Siriira Ejjula lukubisaamu olulo emirundi n'emirundi nti era ye singa buno obudde ateeka konsati y'olwo oluyimba olwa Siriira Ejjula afuna abantu erugogo mu cricket oval naye munnange ate olulo bune hoteera Africana togijjuza bannange abaana obusungu nga bungi nnyo naye musajja wattu afunye obusungu n'agamba gwe we nabimugambye ogenda kukoma ku ye ate okumanyiira kale bwe tweyongerayo ne Dr. Kuruthumu munnange mukyala Kiramu ow'eriiso munnange Kiramu yakomyewo ali mu Uganda era nga woolaba okugamba ekiro kyonna bakimazeeko nga bali mu mukwano guli ogutegambika bannange era ava enyuma naye enyuma ng'ofunye omuntu akwagala ate oba ng'ayinamukko ne kasente waliwo okugwa ku mwavu naye maama nayo ebeera nga eyina embowa gy'ebowa mu kaline nga ye munnange Dr. Kuru bw'ati ate bw'alabise bwe tweyongerayo ne Bruno K ono munnange avuddeyo ne yeebaza omukyala Farida Nakazi omanyi kiba kirungi ate okwebaza omuntu ng'akyali mulamu ne munnaye lwakuba abamu balinda abantu ne bafa ate ne balyoka bagula ebimuli eby'ebbeeyi ne babitwala ku ntana ne weebuuza kati ono kiki kyabadde amiini ng'abadde ayagala ono afe munnange ye ebitabirinze agambye bannange munneebalizeeko omukyala Farida Nakazi we era munnange ne yeebaza n'essomero omwana we ate gy'asomedde era nga munnaye mu guno omwezi munnaye akaana kaffe Cabrera kagenda kuweza emyaka
Yeebaziza buli kinnoomu ate amubeereddewo bambi ku lw'akaana kaffe kano ka Brera. Kale bwe nkuzaako eno ewa Eddie Kenzo kw'otadde ne Alien Skin, bano nno nga bonna bapulezidenti naye nga bapulezidenti banjawulo. Omu pulezidenti w'abayimbi ye Eddie Kenzo ate omulala ye pulezidenti w'ekibiina ekya Fangoni Forest Alien Skin. Munnange akano akafaananyi kasaturatinze nnyo ku social media naye munnange ekiri mu nkubo mpulidde mbu balina ate ekipya kye bali okutufumbira bano abantu ababiri. Kale ffe weetuli nnyo n'amaanyi okuba nga tukirindiridde. Bwe nkuzaako eno ewa Fifi da Queen, munnange leero eno sitooli yaffe ezimba ate ku mikolo egy'embaga era ngenda kuba mbatuusako akatambi nga abannyonnyola ate singa ekifo ky'okwambaza omugole ekimuli kyokka ate yakyambaza mwami mulala. Ngenda kuba nga mubatuusaako kw'otadde ate munnange ne dokita waffe omukugu omutendeke Dr. Sylvia ng'atunnyonnyola ku biki bye bajjanjaba. Kale era nze munzikirize bamikwano mbasiibulire wano Omukama abampeere kyonna kye musinga okwagala. Gwe wenna ayagala Sylvia News Extra, Omukama abankumire. Bye bye for now. Fifi da Queen mukyala nsubuga wano. Banaye mwe abantu nga balina ebizibu balaba ebizibu mu mikolo. Abantu abampandikidde message ezineewuunyisizza. Ezo ndizisinga nsomye zo sinazimalayo. Mulimu message omuwala awandiise n'agamba kansome, sigenda kusoma mannya ge, yakkiriza ngisome ne identity sigenda gireeta. Onse n'agamba mukyala nsubuga gyebaleko, amanya gange yenze. Munnange nakola omukolo naye nze kyesaamanya nti senga wange ne maama wange balina obutakkaanya. However, maama wange yagezaako nnyo bunkweka, kyokka bwe nalonda senga ow'ensonga taata wange yamugaana n'awa muganda we eyali amuddako, eyali omukulu mu basenga, si mu famire wabula mu basenga eyali omukulu. Maama teyakisiima naye teyalina kyakkola. Nga omanyi bamaama bedda tebalina boogerero. Senga yabeera senga wange ku mukolo. Senga yalina ensonga ze ne maama. Senga yalina omusajja gwe yali ayagaliza ono omuwala okusinziira ku eno information. Ngezaako okutasoma byonna nga byabiwandiise balamu be baleme kumanya oba yeye. Kweyangambe tayagala bamanye mbu kwe bali kuno. Senga literally mwene emboozi, senga yalina omuntu gwe yali ayagaliza ono omwana ng'ondooza omwana akula. Maama bwe yanuba n'agenda n'abaana be naye ne baddeeko okukola emikolo. Senga ekimuli yakyambaza musajja mukyamu. Naye mmwe omanyi bakunyumiza ekintu nolanga firimu muno genda omunoonye watudde. Senga ekimuli yakyambaza musajja musawo omuganda ow'okukyalo natakyambaza omuko omutuufu. Nobamugamba nedda okozeemu ensobi. Senga n'abagamba yeeyo n'omukyalo omusajja gwe yategekera muwala we ate era ye senga buvunaanyizibwa bwe okufunira muwala we omusajja. Maama ye teyakula teyamwebuuzaako. Mukwano omukolo tegwaggwa. Omwana ngambye ensasa ge yali ku mukolo n'akwata ekkubo n'agenda ne bbaawe okwanjula. Baakumalira wa maama gye yazimba gye baakukolera okuggwera. So I was asking, why didn't you do this from the beginning? Nanga Fifi bamaama abo bekkiriranya. Bamaama balina omuze ogubikkirira bataata oba n'ebika byaffe nga bagamba nti eri gy'osibuka biki munnange olina okutwalayo omukolo. Ogugwesenga ekimuli yakyambaza musawo naye angambye yabonaabona n'obufumbo mpaka weyeetambulira nga senga yamuwa omusajja mulala. Angambye omusajja yababonyaabonya amalogo ng'alaba omusajja oyo mu birooto mpaka weyeetambulira. Omulala eyanneewunyisiza ye mugole eyabula ng'agenda ewaabwe azini nganze bwe nnaabula nga ngenda ewaka we nnakulira we mmanyi nembula mpaka omuzira kisawo yamukwata n'amutwala ewaabwe. Gino saagiriko emikolo biri mu inbox wano. You people have suffered. Omulala bantaginze mu mbozi omuwala yagikoze kuno ku TikTok. Metron we yafa ku mukolo kwennyini. You people mwesabire ogenda mu mikolo saba toganda gikola naffe twagikola. Si buli omuntu kimutuukako. Eri abakoze emikolo nga talina wadde tagali. Saafuna ku tagali wadde mikolo gyabaawo.
naye tekitegeeza nti famire tezirina drama. Zirina, naye nze drama saamulumbagana, nakolera gye nnakulira. Saalumbagana nnyo bintu binaabaana bizibu n'abantu banaabana ttagali. So naawe akola omukolo, ndowooza bw'olaba nga gy'ogwagala gugende eyinza okubayo ttagali, kolera ewalala. It's not a must nti gulina kubeera eri. Otherwise bino ebintu byewuunyisa. Okwata otya ekimuli ky'omuko n'okyambaza omuko omulala, naye nga n'okuzaalibwa mu nju kwali kuwedde ng'omuko bamulabye. Senga najja ayanjulire bano amwambaza ekimuli nti bannange y'ono ku lwa muwala wange. Yayambaza musawo muganda wa ku kyalo nti yeye musajja gwe yali yalondera muwala we nga senga. Bannange kati weewuunye ne kino eky'omuwala yabula ng'agenda ewaabwe, okinnyonnyola otya abantu? Naye nsomye comments, abantu balabye ebizibu munnange, abantu balabye ddala ebizibu mu mikolo. Nkyazisoma ngenda kuba mbabuulira n'eky'omukolo atajja, naye ng'essimu kwe eri agikwata bamukubira akwata n'atajja n'atalabikako. Ekyo nakyo kinneewuunyisiza because most of the time oli agamba essimu yaziggyako ng'omukolo gutuuse, naye ono ampandikidde n'aŋŋamba essimu yasigalako, essimu yabeerako nga bakuba akwata, abagamba nzijja nga tayomba mukaka mu musanyufu nga bw'abeera. Era bwe nava eka engugu nagitwala wa musajja wange, namusangayo waka nga atudde. Ne mubuuza mukyali naye nti ndi naye. Bwera yamugamba bagenda kukola court marriage. Yamubuuza ensonga lwaki teyajja, naguno guliko omusajja talina nsonga gy'awa mukazi. Tamugoba, tamubonyaabonyangako, abaana abalabirira, abaweerera, omukazi amwalabirira. Ewaabwe wagwayo ekizibu, omusajja acontributinga n'okugenda okuziika agenda. He does all the appearance mu famire y'omuwala. Naye ku lunaku lw'okwanjula teyajja, teyadduka nti yabula, yali yeeka, era yasigala yeeka. Nze simanyi bintu bigenda mu maaso mu dduniya naye. Nze musawo Namaganda Sylvia, era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kye bayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi. Kikola eddagala erya herbal nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde ebiri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident. Bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza. Era olina omuntu takyajjukira eby'avudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi. Bannange omuliza akyankalana, eddagala likola bulungi ku baana. Tulinamu katinga kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement. Bannange olina kansa atandiikiriza, ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bradawo oba mukwano, mugambe ajja kusangala kano kagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde. Enkwaso ze tezimala, kamuyamba okuyingiza enkwaso ze n'okuzikyawo. Bannange tulina expowerman, bw'aba nga alina enkwaso ze tezimala, kano kayamba okwekubisa enkwaso ze. Afuna premature ejaculation, bw'aba tuuse mu kisaawe amala mangu, kano kandida oba any harmful bacterias.